Canada chitokota nga sikisanikire oyo ye mukulu president wa Fomulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'anyenya kugaliba enjole wamu n'abana Uganda abali side zeeyo era kinategeddeko nti ne First Lady Baby Kyagulanyi Tungo amutaka wajjo era nyinza okukakasa nti yatuuse dda era nga ebiddirira byonna tujja kubanga tubibatuusaako mpola mpola. Ate munnange tubadde tukyali awo omwana muwala n'aviirayo General Muhoozi Kainerugaba ngamba ono anaamalako ebino. General Muhoozi yayogadde ku luyimba lwe n'amwana ehama. Ebyo byonna bya kisiru kati kankubuuze okumanya ng'era kakati General Muhoozi mwe obamu kuba promotinga bubblegum music owaaba abaana kirabika balina bye bayisaabo. Oyo General ugamba General eyamwogeddeko mbw'ayagala mmulaba mwana wa mwami ani ali mu ntebe mwami Museveni ayayaana nnyo okufunayo akafaananyi nani ne Bobby Kyagulanyi kyokka ate nze essaawa ya leero Bobby Wine president w'abantu omulonde gwe tukkiririzamu ajja n'ankyalirako mu akawunti yange n'alayikinga n'agamba weebala obubaka bw'oweereza abantu yine ku kitebe bampise yabagaye muleete omukyalo oyo mulabe ku kitebe mama sijja kwogera kubanga kakati ebyange engeri gye kiri nti gwe kankubulire bantuusizzaako obubaka nti Kyagulanyi yakutumiza yagambye mundeetere ku mukyalo oyo nawunze bamu ebintu ebyekidongo ate gwe ngenda kugoba saagala basirusiru kumbuuzabuuza kanyumiza abantu we bampise ne banga mwami Kyagulanyi akutumiza agala kulaba nawunze n'engweri n'enzirika n'entomera ebisenge era wano wabadde plaster wano waliwo akamonde kazimbi nagudde mu bisenge ne banjola ne queen negamba Kyagulanyi ampise nadde sitegeera naye ng'omanye ekyampunziza nze sigenda saagagenda kulaba mwami Kyagulanyi ampe serefi nedda era saagala kulaba sima serefi simanga twekubyemu ekifaananyi nzije envimbe nedda nze nasanyuse kubanga eno ku ground gyendi abantu bagamba queen tufuna chance otuukirire mwami Kyagulanyi omutegeeze nti abana Uganda tumwetaaga nnyo nosinga engeri gy'asuubira omulojjere ennaku yaffe ye kati Kyagulanyi akimanyi abana Uganda bamwetaaga naye tamanyi percentage kwe bamwetaagira abantu bamwetaaga nnyo nti ye mununuzi baagala ajja abayambe kati nze ebyo byonyumiza sibitegeera kubanga abo bonna bongamba mbu abawanyo lyali yeni bonna beegomba hama kyeye enkadde naawe tonyumya stanti nze ndi muntu mugezi nnyo toddangamu okumbuza ebyo ebintu ebyekisiru kati ogenzayo si stanti ebyo bistanti naawe obwongo bwange mwakoze stanti w'emmotoka kati we bamuwa hama nebituyamba ki tulemu olya emmere oba ne tukola ki ebyo bya kisiru obyowulidde abamu ne bagamba oyo omuwala ekimwogeza Jerase anti oli yali muninkini we ebintu tebyatambula bulungi kati abange nze wendi just kubatuusaako ebitambula byonna bye muwulira tebibeera bigambo byange bibeera n'abananyibyo era mbamba bateereddekaawo nga mubiwulira ate munnange nga bakugamba nti Uganda mpawo atali kaaba era omusajja yavayo n'abagamba nti mujja kiwulira bannange Francis Babu yayogedde n'atuuka n'okwogera ku mwana we eyafa juzi wano Cedric bannange akookulumira gavumenti ya Museveni ne bagamba munnange teweerera nyanga sitaani bibino juzi naziika omwana wange ngakwanze kyogera bingi naye mutuleke ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziika owange kuba kati we bituuse byafa nfe oba nga nti sirina ssente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka wootuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola
lwaki oyo atutte sente za Uganda zonna kakati ayogera bwe twali tukuteekamu walina sente njagala kubuuza President Museveni bwe twamuteeka mu bukulembeze yalina sente kalwaki mukulembeza sente nakutukangakanga okutugamba kwe kufa nti mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiki kye mugenda okukola enough is enough waliwo ekintu ekituuka ne kikoma naawe noga nti katulongoose ate omuzungu agamba better late than what than never oyinza okubeera leeti naye ebintu nogenda n'obirongoosa Ajakiwulira kyokka omwana omugenzi Cedric before y'omuntu yali close the first son njogera ku General Muhoozi Kainerugaba era nzijukirako lumu yali awa speech n'agamba nti munnange bano be bakatonda b'oku nsi be basalawo bambi ayogera ebigambo bingi naye omufu tebamwogerera. May his soul continue resting in eternal peace. Naye kati taata we yavuddeyo okwogera ndowooza muwulira ebigambo byomuvaamu naye ng'obulumi buviira ddala ku mutima. Awo we tuli Uganda awo batwagalira eyo nga tuvudde ate munnange wabaluseewo olutalo nyinza oduyita oba lutalo sematalo abaana kakati nga bamu bavaayo bagamba omwana omulenzi Alonex nti leka gwe sirika leka ffe tube nga tukulwanirawo nti era munnange byonna byewayogedde bituufu era bino Blockers bebe cool. Amaanyi n'obudde bwe mwatadde ku Alonex singa amaanyi ago mwali mwagateeka ku album artist album yandivuddemu ko olimba lumu ne lufuuka hit oshega ne mubeerawo okunoonya n'ayogedde ekibi ku album naye nga namwe temusobola kwogerayo kirungi kiri ku album kubanga singa mwali musobola okunyonyola ekirungi ekiri ku album eyo singa osanga artist mwavaamu ko hit emu naye album enaba nebulamu ne ka hit akamu kubanga ekyamaze nina okukkiriza tugaane akalimba ka permission aka Alonex kasinga album ebebe kulu yonna oshegera kati okubawo ne mudefending nga mupushinga album mugimatiza abantu bajjaga ne album yakoma ku listening party muzunze simanyi Kenya album tetambula buzibu ki kati muri mukwana Alonex bobo kyali mazina genki mwe no kukiza emikira gikoneko oshegera kati bebukulu waba akyasalawo nti akyali mundonga akyakola simanyi albums oshegera ayina okukkiriza ba critique oba bayimbi banne oba bandi bamucriticizing oshegera temutuyombera mupushinga album oshegera bwebe batuddemu mugende mu church wa pastor bugembe abatekeko emikono ne album agitekeko emikono esobola yitawo kubanga yo sisuubira nti eyinza osukka listening party nange ndowooza obiwulidde omulala wuno naye najja n'ayongerezaako nalabye musajja waffe Alonex bambi musajja watasobola kwewozaako amangu ago yeetonze nga bamuli bubi simaya bana bebe kulu simaya dai adi simaya bikoze bitya tujje tumutaase tulabe watemukkirize kwetonda kwe tumuyambeko tulabe temukkirize kwetonda kwe yakoze ekyennyaawo n'okwetonda yabadde abayambi buyambi kiki yayisiza mu bebe kulu amaaso bebe kulu yennyini yeyisaamu amaaso bebe kulu yennyini yasinga okweyisaamu amaaso ku bintu byasiba ayogera enkya n'eggulu ayogera ebintu ebitagatta wadde okutoolako naye mbu mwagala nnyo okulaga nti musabola Alonex lwakuba musajja butasobola kweyogerako tujje tumuyambeko tusimbule omusajja yagenze n'agamba mu balegendi amanyiyo babiri amanyiyo Bobby n'amanyayo ne Chameleone bwe yaganye okumenya bebe kulu muuliyanga mwagala kumutta busi n'okwetonda mwakugobye ali omu ate si atayogera ye bambi olutalo tulusuubule tulusuubule musajja yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi ye ne bwamusanga ategera butegeezi nti ono byakoze ne byagasse ku bannayuganda asinza musinze n'agamba ne Chameleone bwe musanga ngamba oyo music we yeyogerera naye we yatuuse ku bebe kulu ndowooza ne bamugamba ate bebe kulu n'agamba oyo simumanyi bane buddayi adi bwa bebe kulu bwanyize bwakabye omusajja si yakutula enjegere ziganye njegere zikulemye okutulira e Uganda mbw ate zifulumye mu ggwanga ani anaziwulira ng'ozikutula zikulemye okutulira abantu ziwulire mbw ate ofulumye Uganda ofulumye bweru wa ggwanga ozikutulira eyo
nze Bebe Cool ye muntu eyaganira ddala okubala ekintu ayagala biliyoni 3 kuziteeka mu alubamu mu kutula njegere kyokka ne weebuuza akyasobola okukola biliyoni 3 mu music we Bebe Cool yakoma ddi okukola ssente mu kuyimba sente zonna ezisinga azijja wa Museveni ze zitambuza obulamu bwe music takyamuwa ssente tukirize tugaane naye ate ayagala otteekamu ennyo ekisooka ne woobeera mu kwogera bwogezaawo tosobola kwogera bigambo 5 nga tonnakola nsobi gwe wennyini weeyisaamu eggaali naye ntraasira abakuwoleza zera sitoyo banne aneewuunyisa ebintu byakola biringa byabaapuka mingi kyokka muyaye yayimba dda endonga akyesunda nayo bwesunzi kati Alonix yayogedde bubi kiki yayogeddeko awo ekyavodde Bebe Cool Rasta Center zononedde mu kutula enjegere kyokka byatambuza tebimuka era Bebe Cool abamu defendinga nga mugezaako muwolereza boyi temusaana kukola bintu bibatwala mu ggulu ekyo kye mukola kimala the boyo kyali muzibu wa kuwolereza ne bomuwolereza enkyakera nga ayogera birala ojja kuwulya nga akomezaawo kiddulaamu simanya sobola okugamba nti omwana ono kintu kye yakoze kintu kya buntu just kubanga akuuma future ye kubanga akyali muyimbi muto era nga oyinza okusanga abamu bawagizi boona ate naye bawagizi be so ebigambo byayogedde nga bimukosa ye ng'omuntu era nalabye yatandikiddewo n'okubanga afollowinga Bebe Cool ku mikutu egy'enjawulo ndowooza okujjawo kiri nti munnange sikulinaako nooma yonna ndowooza kye yakoze kintu kirungi nnyo omuntu kantu katono nnyo ako okugamba sorry yamanyi oba yakijje ku ntobo y'omutima gwe oba yakikoze just kubanga akakanya embeera kyonna kyekiri ye yasazeewo n'akikola nga tuvuddeko eyo mwalabye ali muzungu ng'akaaba olw'ebintu bye bamuggyeko naye omwana agambye nti nedda babalyuse nti ebintu ebyo bizze bibaawo wali ku airport ng'abaana balajjana naye temuvaayo byogerako oli muzungu kyamukisa mulungi kikutuuseko naye ate gwe olina ku ddoboozi abaana bangi bavuddeyo nga bakomplaininga ku eyo ensonga naye nga tewali abanyiga nga tewali abafaako abakazi b'oku Kisayi babbye loshoni z'abaana babbye ebizigo by'abaana babbye pafyumu z'abaana n'amwekalizaamu n'amugamba nti yo tewali gy'ogitwala gireke bw'olemerako ne bakutippa omusolo era ogenda wunzika ng'ogiresse eyo ensonga abaana bangi bazze bagikomplainingako naye nga tewali afaayo eno ensonga buli omu nno negenda mmutuukako gwe ng'osuubira okusala ng'osuubira okulinnya ennyonyi buli omu egenda mmutuukako tosuubira nti ali muzungu wabanga ayogedde gwe tekigenda kukutuukako nawe kigenda kukutuukako guno si muzannyo ekyo mbubizze bibaawo naye lwakuba nti babadde tebabibakolangako abamu kyevula abaana bavaayo ne balajjana ne musirika so mbu kiba kikutuuseeko naawe manya kiki abaana bulijjo kye bayitamu ate baganda bange bamaada ne bafaata twabadde tukyali awo nezireeta Juliet Zawedde ne Bushoke baganda bange Bushoke yasabye Juliet Zawedde obufumbo bannange nze naawe era Juliet Zawedde nakkiriza n'agamba yes ne twebuuza dokita waffe kimuleseewa jjukira Juliet Zawedde yatwala dokita wa ebweru n'amujanjaba n'omujanja yadde nga mwalimu omukono gwa gavumenti ffenna ne tugamba waawo munange beesaana ate mbu gyetwategeerako mbu Juliet Zawedde yali muninkini wa Dr. Jose Chameleone even before nga tanawasa ne tugamba leka ekintu kitambulira naye munnange ebyaliwo teri amanyi twagenze okulaba wepo Bushoke Omutanzania eyakuyimbira Usiende Mbali ne Juliana Kikanyomozi bibino mbadde wano nga njagala kwebaka omutima ne gubannumira ne ŋŋamba neebaka ntya nga sirubawadde ate mulowooza Juliet Zawedde sibamututte munnaaye omuyimbi Bushoke amupulopozingidde Juliet Zawedde n'agamba mbu yeesi kaakati omuyimbi waffe wano kino kimulese kitya
kankukwasa omutima gwange terekera bukiribiri gukwate bulungi tegukusimattuka ne gumenyeka okimanyi terispeya jagulwa bweguno gwokka gwe nnina tetubagaliza birungi byereere nange mwe bamanyi ebyammwe gye mutandikidde era tetubalinaako nooma munyumirwe naye munnange tubadde tuli awo ne zireeta omwana w'obuwala ono simanyi ebigambo bino oba binaaleka abakyala kyemanyi bajja mumusabula avudde n'agamba nti bannanga omukyala ow'obuwongo obutono kizibu nti era bw'obeera omwami n'owasa omukyala nga alina obuwongo obutono tolina kyogenda kubeera simanyi statementi zino ng'abaana banaamuleka abaana b'obuwala bannange biibino si bigambo byange kuno terekimenya musajja nga kubeera na mukyala ng'obwongo bw'omukyala oyo obunafu bannanga omukyala alina obwongo obunafu amenya bannanga abakyala ku nsi kuno omusajja yeetaaga mukyala alina obwongo esalira omusajja yenna ku nsi kuno ng'alina omukyala ng'alina obwongo ng'alina omukyala ng'amatira ne kyayina bannanga omukyala atamatira amenyamu nze mbabuulira ebigambo bino braza awo omukyala atamatira ng'akyayina akamiro awulira tamatira nga ye ne woolikola ki alabanga ate agenda okujjukira ng'emyaka gigenze yensonga ffe abakyala tulwawo tegeera ng'emazima tulwawo tegeera ffe abakyala yensonga nti omukyala yenna alina obwongo anyuma otambula naye ng'asinkanye omwami omutuufu agambye mu sitatimenti ye nti bannanga omukyala alina obuwongo obutono amenya omusajja nti era teri musajja asobola okwezimba ng'olina omukyala alina obuwongo obutono tasalawo tamanyi kyayagala aliya simanyi ebigambo bino ng'abakyala bajja bisiima naye si bigambo byange biba bivudde mwana muwala oyo alina ensonga ze lwaki abyogedde nze naawe tuvuddeyo tuli eno ewa Bad Black ne Slim Daddy ne bebi waffe munnange lava eri wano abantu bano balina omukwano ogwanamaddala era munnange bonna nga bali ne bebi waabwe munnange balabirira kankutuwaleyoko awoomerwa ebyo naye nga webali kubanga wekuumiddeko NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo tova